Mwebala okutweyungako nate ku mukutu gwaffe guno ogwatusomera ennaalo, katweyongereyo n'akatabo kaffe Kikonyogo nga tutandika n'essuula ey'okubiri eyitibwa nti tukyali kabuubiro. Ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi gwa Muzigo omwaka 1954 ku ssaawa 4 ez'enkya ne tusitula ne Kaweke nga tuva mu maka gange agaali mu Mabira ne tugenda e Kabuubiro okulaba ku baagalwa baffe abatuzaala. Obudde bwali bwa mukalwe nga kasookedde enkuba etonnya waakaakawo ensakya 2 kale bwe ŋŋamba nti mu kkubo temwali enfuufu yadde ebitoomi mba mutuufu. Bwe kityo ne kiba kyangu okumalako olugendo lwaffe luno olwali lukunukkiriza mu mayiro kumpi 20. Nga tumaze okwekkata mu Kabuubiro baatukubira emizira mingi nga bwe yali empisa yaabwe eya bulijjo. Obumwanyi obw'eggoowo baabuwanulayo mu nkanga gye bwali bukukuliddwa. Emitasalanjala oba eminyonyi gyaggyibwako emitwe era n'eddigobe ne litokosebwa. Nga tumaze okuyiikirwa amanzaali ge twawugako obuwuzi, twatuulako awo n'ab'emikwano emboozi n'egwa amakerenda. Obudde bwe bwamala okumenyeka ne tutandika okubaalabaala nga tulambula ku b'ekyalo. Munnange Kaweke ye yankulemberanga anti nga nze ekyalo si kyakimanyi bulungi ate nga n'abasenze abaleka abasinga bajja era nga sibamanyi. Mu kusooka nalowooza nti eyo gye twagendanga tukyala tunaafuna okwanirizibwa okw'ebbugumu nga kwe twali tufunye mu bakadde baffe, naye kyambuukirako eyo okulaba nti si bwe kyali. Buli bwe twatuukanga olwamalanga okutubuuza ne batandika okunteera agagambo agasongovu agataatuukana. Ebyayogerwa byali bingi naye mu byo ebyasinga okuddiŋŋanwa enfunda ennyingi byali bino: Kaweke oggirwako enkofiira, olaba oleeta n'oyo tomusanga eno ewaffe, oyo naggagga komeri mu bannaggagga banne. Ebigambo bino byanneeraliikiriza nnyo kubanga nze mu bulamu bwange nali sigezangako kwewulira yadde okuyita omuntu nga simubuuzizza oba obutamutwalako mu mmotoka yange. Kale saalema kulowooza nti osanga bannange abo baali bankwatirwa obuggya olw'okubanga mu bigambo by'obuuma nali mbalengezza bulengezza. Nasooka n'ensirika naye oluvannyuma ne ntandika okwewuunaganya nga njagala Kaweke awulire mpulire okuddamu kwe. Bwe yampulira n'ambuuza ensonga kwe nali nsinziira okwewuunaganya n'okukuba emimiro, nange kwe kumubuulira. Mu kifo ky'okumbuulira ebirimu amagezi yaŋŋumyanga bugumya nti tofa ku ebyo, abantu b'eno tebannaba kugunjuka kuggwamu mpisa ezo ez'ekikopi. Nga ne Katonda ebutonda ndaba. Njogera mazima nti Kaweke yalina bingi byankwese mu mwoyo gwe. Kyanneewuunyisa era kikyanneewuunyisa era kirinneewuunyisa okulaba ng'enfiira bulago endyamu olukwe. Ku ludda olulala tekyewuunyisa anti gw'oli naye nkejje enjokerere yakuyita dduma bikalu ate kulemberamu yakuleega entumbwe. Kaweke newankubadde yali munnange nnyo bwe twacakalanga naye bwe yatuukanga mu batanjagala ng'abategeezanga bwe nneewulira. Ku ssaawa eyo saalina kyakukola wabula okusereka n'embeeraawo nga kinyoola nga kinkoona ate nga kinduguda. Okugenda okuddamu ak'obuntu nga ntuuse ew'omusajja ayitibwa Mawangala. N'addamu endasi olw'okubanga Mawangala yali antuukidde ku kye nali njagala. Yansaba nnonde olunaku ŋŋende ewaabwe eyo mbattire ku nkufu ezaali zibamalidde ebinyeebwa ne kasooli. Okuyigga gwe gwali omulimu gwange kwempumuliza ebirowoozo nga mmaze okukuluusana n'okukabasana n'emirimu gy'Abazungu. Bwe ntyo nakkiriza mangu era ne tulondoola omukaaga olwali luddirirawo kwe mba ŋŋendera tuyigga enkofu. Anti nga nnaŋŋanda wange eyali abeera entinda bw'akusiikira enkofu n'ogiriira ku ligobe eggule, ng'osigala weenuguuna. Bwe twava ewa Mawangala ne tugenda tusiibula bakadde baffe ne tukwata eridda mu Mabira. Tuba twakavugako ebibanja nga 10, Kaweke n'ansaba nnyimiriza emmotoka. Ng'amaze okufuluma ebweru yansaba mmugoberere gye yali alaga. Naye nze ne ŋŋaana nga ndowooza nti osanga n'eyo gye yali alaga bajja kunjogerera amakufuukuule. Yalaba ŋŋaanyi ye kwe kuvaamu n'akyama ku nnyumba eyali awo okumpi. Kyokka nga baagizimba wala n'ekkubo. Mu kuvaayo Kaweke yajja awerekera omusajja gwe nali simanyi.
ate nga n'omusajja oyo ayogera ne Kaweke mu ngeri eyali eraga nti yalina kyamukootira. Bwe baali banaatera okutuuka ku mmotoka, omusajja yawetamu n'addamu. Kyokka yali tannaddayo, nalina ebintu bingi bye namwetegerezaako. Kyannewuunyisa nnyo okulaba nti buli lwe natunuuliranga omusajja oyo ng'emmeeme entyemuka bwe ttwa. So nno omusajja w'abandi yali mumpi wa kitema, yali muddugavu ttibittibi, yalina ennyindo ŋŋanda, yalina emimwanga gya kababi n'amaaso nga gamulengejja, n'ebitundu bye ebirala eby'omubiri byessoogeddeeko nga tebitiisa n'akamu. Bwe yatambulanga ng'abaligamu katono, bwe yayimiriranga ng'ayiguriza, ate bwe yabanga ayogeranga buli kigambo akiwerekereza akabonero ak'emikono akalaga okumalirira. Kyokka newankubadde ebyo byali bityo, nze neeyongera bweyongeza okuwulira nti omusajja oyo yaliwo lwakweraliikiriza mwoyo gwange. Kyenava musimbulako amaaso ne neebuzaabuza ne ntunula muli okutuusa bwe nawulira nga Kaweke aggula oluggi lwa mmotoka. Kaweke bwe yayingira mu mmotoka ne mubuuza erinnya ly'omusajja oyo ng'ate nno bwe nsimbula mmotoka, yanziramu n'aŋŋamba nti yali ayitibwa Kawaatwa. Kawaatwa ono gattako Patrice ne Mawangala ne Wandagga ate osembyeyo Kaweke, so nno nga ye mukulembeze be bantu abanjolekeza obuzibu obuntuusiza ne ku kuwandiika bino. So nno bambi omu ku bo, Kaweke, yali munnange enfiira bulago. Kaweke? Ekyokusaalirwa ebyo byonna nali sinabimanya mu kiseera ekyo, wabula navuga buvuzi mmotoka ne tufuumuukanga kataayi. Mu maka gange agaali mu mabira twayitawo luwunguko nga tweyina okutuuka e Kampala nga bukyali. Baatuteerako ekyeggulo. Nga tuli mu kkubo natandika okuwulira nga ne Kaweke anfuukidde ekitereko ekinene ekitudde ku mutima gwange. Nakanda kwebuuza nsonga kyenva mweraliikirira nga n'ensonga sigiraba. Ekyavaamu okweraliikirira ne kufuuka obulwadde ate ne kifuuka ekirooto okutuusa lwe twafuuka otulo. Ne neebaka saate nga ntunula okutuusa Kaweke lwe yanze okusa mu ddoboozi lye eribeereega nti kyokka tomusanga omanyi ko nze nti okumanya ki, ko ye nti tetusaana kumenya lunaku luli lwetulagaanye ne Mawangala okugenda e Kabuubiro okuyigga enkofu. Olw'okubanga nali sikyetaaga nnyo kwogera na Kaweke, namuddamu kumweggyako ne ŋŋamba nti weebale nnyo okunzijukiza, naye mbadde seetaaga. Kino teyakitwala ng'ekikulu kubanga bulijjo twateranga okusaaga bwe tutyo. Bw'atyo n'agenda ng'aleetaleeta ebyokwogera ebirala. Kyokka byonna nga mbisambajja kubanga byali tebinsanyusa n'akatono era okutuuka entinda kwanzija ku muguwa. Tosubwa essuula eddako ey'okusatu.